Pepone Stephanie Dellen ajja kabulamu, Anna Frail ajja kabaamu. Tutandise n'omuto wazira nga kirabika kyalinawo mbutuufu weekiri singa abakutte ku mupiira bannange raba paka munda manyi talenti ebiseera ebisinga eva buto. Kabaka Chunga bulijjo Alessandra Niovora mwali nnyo Santiago wane funa ebintu byeyanguwa mangu ddala. Taata yajja eno gye baali emmanga mu Mexico n'amugamba bakwate ku bolikire bagende nga bukyali. Santiago yali muto mu myaka naye baali bebase. Kati mu kaseera kano kitaawe yali yapanze dda nga balina okwolekera bava mu Mexico awatali visa awatali documentation yonna basobole okugenda okuyingira Amerika. Kuba Mexico nabo si be balina ennyo mbeera si nnungi bakira Amerika nga bw'omanyi buli kimu gyekiri singa oba osobodde okubeera ng'osetulingayo mu mpolimpola. Tuli ku ntandikwa kabaka yabikuttemu. Moroga yasembera mu ttumbi budde bwali kiro naye nga basemberedde eno ku booda newankubadde watera okubeera US Border Patrol kale bagibaza era bababe baddiira b'owa ssente bo ne bakulaga eryangu erisobola okuyingiza. Bajja misinde bajja misinde miitirivu nnyo bannange raba ekkubo lirabika lyali lyakolebwa dda era ab'okubooda babeera ku buzibu mu buli kaseera kulabika ndi bazzaawo wewayuza. Kati kumbe ne poliisi esembera bayitawo abayingiddeyo abafunye omukisa asigalira babagambe ne United States Border Patrol jajja bamuyisaawo kano omuto asigalidde akyali mabega. Abaagira bwati omupiira gwe ne gugwa dengera gwe Santiago yitawo va ku mupiira gwe yitawo tugende yanguwa bambi omuto nga bw'omanyi wayagala omupiira okukamala wazira ate kitaawe yamulemerako n'akwata ekkubo n'ayitawo era bwe batyo bwe beesonseka Amerika. Mu Amerika gye baali mu kaseera Los Angeles emyaka 10 nga gimaze okuyita bukyanga okuyingirawo kubaawo. Tuli mu Los Angeles, California. Enyiriro Kamala mwana mulenzi ali wano. Santiago yakula. Uli kuki? Uli mupuli abendi otandise okulyalla. Tokimanyi twaze kulongoosa. Kale mu kutuuka eno nga bw'omanyera emirimu gy'abo ab'ebyeyo baatuukira ku kyeyo. Era eky'omukisa omulungi kitaawe alabika yali akulira ka kampuni kana akakola ku by'okusimula n'ebirabo ebityo. Wazirayo mwana mulenzi atera ng'ofuna akaseera n'alirakisinga. Kati kumbe baali basiimulira waali entalamuli bannanga ayokya ali so hot. Bwamutunuulira mwana mulenzi wadde yali Mexicana naye yali muvubuka era munyirivu. Bwere emmotoka neyongere negenda mpola. Tutandika butandisi akyali bitusambyako. Yaguka kyekyo n'ayita bano kwe kukkirira kubanga newankubadde yagenda nga mumaaso n'okukola emirimu giri naye ati yali anyumira engoma. Santiago mubaddewa one coach tuli wansi batusinga goolo emu kontofaayo bamuyingirizaawo. Baaliwo katiimuko kaalaawo mpola tambadde shin pads kikyate yazze erabidde ezize yajja mu kasasiro wali ku bbali n'ayuza ekipapula shin guard zenja teeka bu shin pad bujja kunkolera mpola mpola yapaatikayo binankani bipapula n'ayingira bannange raba gwa mupiira kuva buto ng'agwagala era ng'agunyumirwa baagumuwa yasookera ku oyo n'asala baabali bamuweereza najja kono bannange dadi mulungi baabali alina ali shellfish golaba kuba ye asobola okusala ekisaawe kyekyo gole yanywerawo efu yagandi bannaayi oyo buli lwajja n'eggoolo
kati yalina katimba kayita Jovenis FC keyalimu era bwati yakwata ekkubo neyongerayo agenda tutuuka ku bbali yasinkana kitaawe anassa Luganda gwe yali agenda mu maaso n'okwogera naye Why? Jajja yali eka. ¿Cómo te fue? ¿Jugaste bien? Obadde otya? Ozanye bulungi? Boogera lu Mexico. Nyabbiri. Español. Yogera lu Spanish. Pues quiere comprar su... Diru, taata ali ku ddiru ki? Ko ayagala kugula mmotoka ye. Lwaki? Puedan trabajar independientes. Ani musobole okwekolerera. Hijo. Munezi. ¿Es lo que quiere para nosotros? Ekyo kyatwagaliza. Which one is that? Huh? The American Dream. Oneno wabeerawo plan B. Lottery. Ya American Dream. Kuwangula lotari. Oba kalulu. ¿Qué pasó? Ki ekibaddewo? Gaya asaba sene nnyingi. Taata yono. Kibi nnyo. You have to eat something. Olina okubaako ky'olya. Hey! Ate olidde byange. Andi alina ng'occapa nga bw'omanyi. Ye Bulaaya. Bw'oduleyingira mu buddo bw'oduleyingira mu ssente zo. Why can I be a waiter? Lwaki si bawaita? You're not Chinese? Anti oli mu China ate no Chinese restaurant. Naye na America ate muli Bamerica. Nze ndi America. Ona green card. Can I be a waiter? Mbakuba nayo nandibadde waita. Ko nedda. Kuba toli mu China. Ate ono. Why? Naye yakolangayo n'avaayo kikerezi. Era mukojja Katooke yajja n'akabikka kuba kaali kebikudde yakabikka bulungi. Mu kaseera kano kwe kuggulawo ku bbali alinawo wano ka microfinance bank mwatereka ensimbi ze zonna. Tommy! Sigala mu position yo. Katwabe ntudde eno waliwo abato. We bazannyira. Eno si cup final. Toba muto nnyo ku mupiira. Sirowooza nayinza n'okuba n'omuzannyo omupiira. Bali bazza abato bali mu kuzannya. Agezaako mukookingira ebbali. Waliwo gwajja gy'ali. Kwe gusambamu. N'akasuka n'abaweereza kuba ne bali bazannyira ku bbali. Bano bato bali bakulu. Santiago. N'asala. Babali. Asaze. Bannanga asala. Bagumuweereza. Bavole. Paka munda. Kyekyo. Gaya alaba. Nga mulungi. Wali mulungi era. Gwe amuyigiriza ozannya ati. Katonda. Okay. Asaze. His balance is all wrong. Ne balance ye enkyamu. Lift his legs high enough. Ate asitula nnyo amagulu ge. But things think. Anti ttiimu endala bwe zito bwe zirowooza. N'akuba omuliro. Banna. Ono yamugamba ttiimu bwe zito bwe zirowooza ate ye n'akomekereza ng'ate ebye. Kati mwana mulenzi oba Sseruganda ono yatunuulira nnyo omuvubuka ono. Yajja. Owaayo ozannya bulungi mutabani. Do you ever play professional? Wali ozannyeko professionally. Pro teams go for college kids. Yeah. Andi muneyo nga bw'omanyi baterako ogala college kids ate ffe tetusoma mu college. Oddamu ddi ozannya? Saturday? Lwa mukaaga. There's someone bumped into. Waliwo omuntu agenda okujja mu nnyonyo lwa kugamba weekend eno. He's a sports agent. Njala okulaba ng'azannya ate sports agent. Think you're worth it, son. Ndi serious. Kiyinza okugwanira. No offense, but I need to get at work. Naye munaye nina okugenda okukola. Nze naye nazannyanga ku mupiira. Wa? Where? England. Bungereza. As a scout too. Nali scout ate. Okiwulira nga nzija ne scouting oba ne nnoonya abasobola. Bungereza nti ye. Santiago Muñez. Nze Santiago Munezi. Nze Glen Foy. Yitawo tugende. See you Saturday, Santiago. Kati ndowooza ku lwomukaaga nja kulaba. Kale agambye eggaayo ono yatera ng'ozannya ate nga si kyekyokka yali scout. Bascout bwe baba bagenda ne bascouting oba ne bazuula abalina talenti abasobola. Okiwulira? Kanaamugamba alina munnajja naye nga ye munna akyali mu bizinensi eyo. Osanga ku lwomukaaga n'amulaba. Yabigamba ku kitaabu yamugamba omanyi abazanyi ba sinema be babeera ne ba agent.
niye ab'omupiira Bueno, podría ser una estrella. niye wali olabye ku mutabani wo ng'azannya nga mulungi oni gwe tokifuna Personas en este mundo, mano. waliwo abantu ba mirundi ebiri mu nsi eno Pensiones, waliwo abantu abeera mu mayumba amanene otros. n'abantu abalinga ffe El zacate le lavamos los carros. ffe ebiseera ebisinga fyonna tulina kuwoza mmotoka z'abali No si puedo llegar a ser jugador. ekyo kisobola okukyuka bwe mba nfuuse professional player Oiga, tengo kati kikyogera un montón de güeyes que... ogenda zanya na baani gwe I don't know, man. simanyi Meet this guy. naye bensengana gaayano ku lw'omukaaga tomanya buli kimu kiyinza okukyuka ne tubeera bulungi owulira Yo sí sé cómo cambiar las cosas para... ani nze mmanyi engeri gy'osinza buli kimu okubeera nga kitubeerera bulungi tugule emmotoka Socio. twekole bizinesi yaffe ku lwaffe ebisigalidde byogamba kasasiro kano manyi waliwo omuntu agezaako okweteekamu ekyo n'alemwa n'okulabika nti akyusa desitine ye nga kwegamba yeetwala nti munaku okiwulira ne taata woono bwe yali yagamba abagagga babagagga naye yazaalibwa mwavu ajja kuba mwavu bbanga lyonna kati n'ekintu ekyandibaddewo ng'ekitone takikozesa To the moon. twadde eno So is he a Mexican kid from the... kadoni yajja nasinkana munne gwe yali agambye yali azze mu amerika n'amuganda olwomuvubuka omuto mu mexico I thought that's mulungi nnyo wa mulembe a young kid called Jermaine Defoe. bw'oyogera ku bato obeera ng'agamba jamin defo konti si jamin defo Today afternoon. agenda zanya leero ku lw'omukaaga mu ttuntu Right, well, you tell me exactly where it is. mbulira ddala wa gy'ali 110%. nja kubeera ddala butereevu kondi kitirivu So, ono alabikayo scout oba agenti finger food. yamugambye ku bazanyi abato okujja ng'agamba jamin defo Yes, bro. aha Oh, man, I'm in LA. endi mu Los Angeles kati ku lw'omukaaga terwalwawo lwatuuka era olw'omukaaga bwe lutuuka bangi baali bazze balinayo kamaki nga kamaanyi nga bw'omanyi wiikendi santiago ng'ajja kati mwana mulenzi ono santiago yalinamu obuzibu mu respiration ye kwegamba mu nzisa ye tiyali ya mulembe era alina ka inhela babuyita bu inhela obwo abaasima bwe bakozesa buli geemu gy'aba agenda ozanya asooka kasika n'atafuna buzibu mu kussa mpira gwatandika wazira ono omuntu gwe yagambye amugambye agenda okujja tamulaba bwagguka oba agenti gweyagala alabe mwana mulenzi ng'azanya ngoma asala gwakuba bba jajja aliyo ono bwatulatula alabe agenti oba waali ajja asobola okujulira ono yalunayo tamanyi oba agenti gwe bamugambye azze owanyi paka osimu yo ngikose yamukubira Glenn, Glenn, mate, why Glenn, I'm not a dickhead. I didn't siri dickhead naye neerabidde bambi I'm in a business I mean seerabidde ndi mu bizinesi ndi mu meeting all morning. gye mbaddemu amakya gonna Favour, right? Can you send naye kati omanyi of your... omuvuka oyo mukwate ku teepu oginsindikire owulidde ono yawulira ennaku n'essimu n'agijjako gam disappointinze ate tazze kyokka oli azannya omupiira gwonna ogwa buli kkala nga bw'omanyi bannanga asala asala ate n'ateeba kuba ye alabika si mugabi goolo ziri wali mpitirivu wazira zonna santiago baali bamumanyeera jajja aliyo ku bbali omupiira yagulaba yasembera Qué bien estuviste. Santiago, well played. santiago Well done. ozanye bulungi mutaba ne glin wagira Brother? ono muto wange Dude, nice to meet you. Look, kirungi okwesinkana Grandma. ate ono jjajja Daughter Val. ono mwana wange val So, hai you are the agent? kitegeeza gwe agenti This nedda for the agent to come. ono yategekedde agenti okujja naye munaye tazze You know, it's too busy. abadde bize Oh, hey, he comes to the next. oba osanga najja ku muzannyo oguddako Afraid he can't. atajja kusobola He's flying back to England tomorrow, so man. agenda kuddayo nkya bungereza kati nanga ate ŋŋenda Maybe the old man is right. oba osanga tata nga yabadde mutuufu okuloota bw'oloota ennyo oscrewingibwa oba osiraana ene weebali kyamuyisa bubi mwana I mean seruganda ono glin mu kaseera kano essimu yavuga ekiro mu ttumbi bwevuga Hello.
Hello? This. Ani ono? Nze Glenn Foy. I'm Foy. Glenn Foy. Don't I? Nkumanyi? Well, I was one of your scouts. Nali omu ku ba scouts bo. Wajjira. Heard me. Kati bwe wajja n'ongoba. New regime. I don't. N'oleeta rugimu empya naye sikunenye okuba nti wangoba. So, why are you calling me at 3:30? Kati ate lwaki onkubira essaawa zino mwenda? I'm in. Ononsonyiwa nze ndi mu California. I've just seen a young player. Ndabye omuvubuka omuto omuzannyo omulungi. Era ndowooza alina talenti empitirivu. Pannayi. Who's he playing for? Azannyira kilabu ki? Local league kickabout. Alina kaloko liigi k'azannya. I'm on a plane home tomorrow. Kyentegeeza ningenda kulinnya ennyonyi nkya. Ninjala onsuubize. He turns up on your door. Syenga nze ne muleeta onoosobola omulaba. I need to promise you this, right? Oyagala nkusuubize kino? Give him a run out. That's all I'm asking. Njagala omwe ku mukisa olabe. Kyekyokka kye nsaba. Can I go back to sleep? Kati bwe mmala okusuubiza nga nzira mu tulo nti bwe kiri. Yes, Mr. Foy. Kale ojja muleeta. Santiago. Hey. How you doing? Fine, thank you. What are you doing here? Coach told me where to find you. ¿Quién es este? El señor inglés que me vio jugar fútbol. If you get yourself to England, Newcastle United will give you a trial. Yamagamba ngenda kutwala Bungereza. Newcastle egenda kuwa trial. Newcastle United eyo kirabu nnene. Koni era nnene. ¿Tonterías son esas? Bino bya kisiru ki kitaawe nno waali nga bw'omanyi kitaawe. ¿Crees que vas a jugar fútbol? Olowooza ogenda e Bungereza ozannye omupiira kinaakutaasa? Yes, I'm good enough. Yalowooza munaye ndi mulungi ekimala. Like this? Lwaki omujjuzaamu ebirowoozo bwe biti? Do you think you are? Naye ggwe weeyita ki? Then you Ate ggwe keep your feet on the ground instead of your head in the sky. wandibadde okumira ebigere byo ku ttaka mu kifo ky'okubeera ng'oyambuka waggulu. Okibulidde? It's a big thing you ask, senor. Munaye ekintu ky'osaba kinene. Fly halfway across the world on something you... Tayinza kutambula ku kintu kyateekakasa agenda ng'eyo. Ko ndi manager ansuubizza. Look in my eyes and I... Tunuulira mu maaso gange onziremu. Can Santi make it? Santi ky'ogamba asobola okubeera ng'azannya professional football nti Dad, asobola. we've got to go. If the freeway's busy, you're going to miss your flight. Daddy tulina okugenda freeway busy. Eyo essimu yange. Think about it. Give me a ring. Kirowoozeeko bw'onooba okirowooza ononkubira essimu kale. Kirungi okusisinkana. Taata ali ku bbali agambye nti omwana muleke. Lodi abadde amugamba amutwale e Bungereza afune omukisa asisinkane kooki wa Newcastle. Amuwe trial oba bamugezese balabe oba anaasobola. Naye nga just oli bamuwadde permission kwegamba promise sinamukakasiriza ddala. Yajja mu microfinance development bank in the shoe. Sada agenda abweza mpola mpola akuŋŋaanya buli lukya. Embuzi ofunye ezimala. Enough what? Ezimala zaaki. You know you keep your money in the... Buli muntu yenna akimanyi nti sente zo zitukuumira omwo mu ligatto. Ogenda. Grandma thinks I should. What does Dad think? Jjajja alowooza nnina ogenda. Kodi ate jjajja. Kodi jjajja taata sinambuuza. Yambuuza taata. Kodi taata sinambuuza. Naye nga yakirabu aba agenze Bungereza obusanga kinaakola. Go back to sleep. Yeetaaga bina naye alaba nnyingi gwebake. Tamanyi alina okukola ennyala bikendi aweza ssente. Kuba jjajjawe kirabika akirowooza. Omwana mulenzi ono bosanga asobola okukikola. Era kati yatandika kukola bukubirire nga bwakuŋŋaanya ssente. Taagala nnyo ngenda ku kitaawe kuba kitaawe amudisappointinga buli lwayogera ku kikolagana omupiira. Ye kitaawe amugamba kimu tunoonye ssente tugule ekimotoka ekyaffe ku lwaffe tuwone opangisa tujja kukola. Mupiira gwe tagusuula. Manyi ogujja n'abagamba nti wali. Era buterevu munda. Zonna ze babasibye olwo ng'abalidde. N'agenda ng'akuŋŋaanya ssente empola. Ye Santiago Munez. Kitaawe amuwa. N'akabalako mpola mpola. Wetegereze. Bw'amala eri n'akwata ekkubo n'agenda azannya ku mupiira. Bw'ava ku mupiira n'akwata ekkubo n'adda eka. Abaali wano agenda okulengera ekimotoka kipaakinze. Taata walabika yagiguze. Ekirowoozo kyamukubira ng'ate akimanyi taata ssente zabadde zamulema. N'agenda akeberako mu development bank nga ssente gye ziri. Okunkumula nga wa.
could you do this, Dad? oyinza otya okukola kino taata? Tomé 500 por la truca. annasasudde 14,500 okiwula natutera 200 ku zizo Es contrato. ate nga bambi abadde abuzaako bina byokka Te metas. asobole okufuna ezimalawo yamugandi okukubba jjajja 2 more weeks and I have enough. wiiki 2 zokka mbadde nfunye ezimala Jesus. kuzaaki Dream. ogobe ekirooto ekyobusiru Big time ball player in England. mbw'ofuuke big time ball player mu bungereza ebyo bya kisiru You fail. okiwulira Come back with no papers. I got. ojja kudda nga tofunye na mpapula You think I should just give it up or what? kyogala kati guno omukisa ogumu gwe nfunye nguveeko Family. lwaki tofaayo ku famire yo Mexico. I work construction. mu mexico nakola mu kuzimba Brothel. okiwulira ninongoosa buli kimu kyonna Bring us to America. nga njala kola kisoboka tuleke ntujja mu amerika No, when she walk out. maama woloza nakyakola bwe yatambula n'avaawo n'agenda famire eno nze mbadde njikuma ebbanga lyonna kola sente zimala ez'ennyumba eno okiwulira wandibadde otandika kuyiya naotandika nti okolawo bizinesi eyiye ku lwo bintu bisobole okuterera Not mine. mu kaseera kano twava entudde eno newcastle gye tuli baba tund Gavin is a very gifted player. gavin musajja ali gifted yokkamala yafuna ekitone ekiyitirivu nnyo era ajja kuba muyitirivu nnyo wano ku st james park With us. waliwo gwe baali basayiniza ayitibwa gavin harris newcastle gwe sayinize okuwangula liigi kiri wala naye kati ki kyogamba sizoni ekisobola okukola I'm qualifying for Europe. agamba lyokolifayinga ogenda mu uefa kyekisinga You're gonna have to take maximum points from your next few games. mulina okubeera nga mutwala points eziwerera ddala mu geemu eziddako Had some problems lately, yeah. omanyi kirabu ebadde n'emitaano ebiyitiridde emabega Here now, yeah. naye kati wendi wano ye gavin yazze I'm not in it for fame or. sizza wano nti lwakunfuna linnyo ba sente I like to win matches, njala kuwangula mipiira so maximum points shouldn't be a problem. kati pointi ezimala tekijja kubeera mutawaana nga kemunguze paparazi oba bannamawulire tubaddeko bungereza mu st james park era nga lwa agulibwa ayitibwa gavin harris ndaba entalamuli ono ali ku bbali alaba twadde eno ¿Dónde está tu padre? Se fue al monte a comprar. taata waaliwa Bien. No necesito oír esto. yanti taata wo talina kuwulira kino jjajja yamuggyirayo A Santiago. eyo train ticket kutwala mu san diego Todo de camino mulimu ne sente de México. ojja kugula bus ticket ekutwala mu mexico city Ciudad de México. era kingenda mu mexico Sí. Eh? No puedes volar a Londres desde Los Ángeles. anti gyojja okuva ogende mu Es ilegal. london kyemanye ndi wano mu america oliwo irigale kati olina kusimbulira kuva ku ttaka lyammwe Lo de una semana. okiwulira tiketi ya wiiki emu okuva kati niwe bisasudde otya bino byonna jjajja He trabajado toda mi vida. kandi nze nkoze obulamu bwange bwonna nange mbaako obusevingi bwentereka kati jjajja yakkiriza mu kirooto kya muzzukulu Peñaste. yambuuza ki kyewatunze Cosa- kwegamba ¿Qué has? buntu bukadde kadde ¿Sado? aba omanyi obuntu bwedde obumu bubaamu obusente Myself? kati lumuyonje twale koni jangu wano Who's gonna help you with your homework? ani agenda okuyamba ku homework wo Do it. ajja mukola Take a shower before you leave. naye naabako nga tonna bagenda wunyira ddala bubi nnyo Night? Sure. ngenda leero ekiro nti ye Before your father gets... munayo nina okgenda nga kitaawo tannaba kutuuka ka kitaawo kimanyi bino tabyagala When your mother walked out on us, maama wo bwe yatuleka I promised God I'd do everything to help you boys follow your... nasuubiza eri katonda ne ŋŋamba nijja kukola ekisoboka kyonna okubayamba okuleka ne mutuukiriza ebirooto byammwe bavubuka mmwe ye jjajja This chance, Santiago. you deserve this chance santiago ogwanira omukisa guno genda ogezeeko you never know Take it. yamwambaza ne kino
oba akadaali mukakasa nti tomanya bintu biyinza okujja mu ngeri gyabyagala. Saala zokka katumusabire dda ku London Bridge eno mu kaseera kano wetwogerera ye mwana mulenzi yali yamaze dda okugguka e Bungereza era kati wetwogerera tuli ku airport eno. Purpose of your visit? Ensonga ekuleso kyala wangi Business or pleasure? business oba pressure, business oba ssanyu kondi business. I play soccer. Nzanya mupiira football. I hope to. Nsuubira Newcastle United. ngenda zanyira Newcastle United. Tabiwanvuyizza nno wano mukulu jangu This young man wants... ono omuvuka omuto agamba mbu agenda zanyira ttiimu yo Mr. Anderson. Newcastle Yes, sir. esebo He's all the help we can get. muwe kuba twetaaga obuyambi bwonna bwe tusobola okufuna batukuba nnyo ennaku zino. Kali neweetegereze era ekisima nga kinajja yali akatuuka ku airport waliwo nannyini oba abamu ku bakulu abatwala kaso n'agamba muweerewo oyo bamuwa ne bamukonera mu sitampu n'ayingira. Kati yakubira gundi Glenn Floyd oli omungereza yamulaba yamuwa contact n'amugamba already ndi mu Newcastle, I mean ndi Bungereza. Era ekyaddirira bo balina tube zaabwe ezo train ze balinnya ezidduka emisini emitirivu ddala. Gira Newcastle yeesudde emitala okuva ku London oba zi Manchester kuba nakyo kibuga ddala kyamaanyi. Yagguka mugambe wawajja omusinkana ne gy'alina okujja. How's it going? Kigenda kitya? Why didn't you call me from LA? Lwaki tonkubidde ng'okyali mu Los Angeles nomanya ninzija? Anything here? Kiri bulungi okuba ninze ati wali tabu Caught me a bit off guard. kwegamba onkutte seetegese kumpi. Well, you better stay with me to get settled. Okay. Naye ndowooza kiba kirungi n'obeera ng'obeera nange paka onoobeera bulungi webale kujja mu ttuuni. What is that? Ttuuni kyeki George's lip. bajogizi gye babeera. Jogizi be bano. Lives in the tune. Jogi ye muntu abeera mu ttuuni. On the left. Amayiko ga bakaso Newcastle babayita ba ttuuni. Doesn't start like Bugs Bunny. Naye ttuuni nga lonely tunes ki Bugs Bunny storage. Ande ejja bimanya okyanda bingi eby'okuyiga tofaayo. Baakwata ekkubo ne bajja. Thank you. Weebali yamuggusa wano Aye. obeera wekka. Well, my daughter you met. Mbeerawo ne muwala wange gwasinkanye ono omukazi She died a couple of years ago. yafa emyaka emitono emabega yafa kansa. I'm sorry. Nga kitalo bwe bityo. My grandma? Jjajjange She, jjajja wange aŋŋambye oh, kano nkakuwe akakuweereza. she has it since she's a little girl. Yakalina kuva ng'akyali muto, imagine kakulu. I'm not much of a Catholic, man. Naye nze siri mukatuliki nnyo. She thinks you're a good man. Ye alowooza oli musajja mulungi, kati ensonga lwaki alowooza kaggwana. Santiago, your dinner's ready. Santiago Santiago? bajja amugamba ali ekyeggulu naye nga kirabika engeri olugendo gye lubadde oluwanvu. Ennyonyi ate tube kwegamba bwe yagwawo yeebaka bwebasi. Ali Bungereza kati. Yazuukuka ku makya. Bw'azuuka n'akwata lu t-shirt ku mabbali. Era kwe kuliyiwako. N'asembera wano ku ddinisa alingiza alabe. Ennyumba ekirungi yali olredde ku nnyanja era afuna bulungi nnyo w'asobola okutandikira okuddukira.
yakeera ku makya n'adduka somola okwekipinga ng'ali okay kuba ali fit. Weetegereze. Naye tamanyi buli kimu gye kinaakomekerera nga bwe kiri. Glini gwasinkanye ye musajja yamusinkana oba yamulaba mu Los Angeles n'amusabira owa manager kuba yali amumanyi yabirimu ebyomupiira naye n'abivaamu. Mbadde manyi okola munnankani mu mupiira kwe nabimala bbanga ddene naku zino akanika mu motoka. Tewagenda kubeera mu muntu yenna paka tanganya lwaki wefuna ekyokulya breakfast oba ki kyonna ona sente zonna andi bulungi. Yamaga nti sente zitwale weta ku ddyo kondi kale yajja asembera mpola bali waliwo abaana abazanya omupiira gwajja ewuwe atandika okugujja golingamu awo bannange ye kasita afuna omupiira waituddiza omupiira gwaffe naawe mulungi bw'aba nga akola mu saakasi gwazanya gwa saakasi bwamujerega kata nga bwomanyi abangereza baliwo ne banyumya ku mupiira breakfast ku makya Gavin olowooza n'atutaasa tunakiika mu UEFA Champions League ne bagamba embeera ze nzibu. Otunula ki mutabani? Sorry, mbadde mwogera ku mupiira nedda football football era kyetwogerako ovaawo Los Angeles. Omanyi Charlize Theron kazanya sinema bagenda kungezaako mu Newcastle. Oli siriyasi baaba leero ndowooza ebyo nno otuusa bivaako biki bino ddala kuba toyagala nakumanya bonobono ozanya omupiira byolidde si byolina okulya. Yamagane omupiira mu London diini nga bonoolaba omuntu ti agenda n'asaba ku Sande Saturday abantu bagenda mu mupiira. Manchester Liverpool zonna ttiimu gyeziri okiwulira wuuyo kiiki ekisaawe ekyogerwako eky'omutaano Kamala ekitoloka byabasinga St James jukira Kaso Adidas manager aliyo onani entula yange tejja kuwawula okuja kigere kyange kyekijja okukalawo ekyenjawulo. Ono omusajja omutego n'adegambako avudde mu Los Angeles ye Santiago Munez di mpozi bwe nakkubira essimu ekiro mu ttumbi n'onsuubiza nti ojja muwa trial. Linda katini kalana ne Gavin watuukira guba akagula £9,800 gwe tonna saawa nkakasa essaawa gy'olina ate ya bbeeyi ebala saawa meka bosi ononsonyiwa mbadde n'essaati ze nnina okutwalayo eri omwana omulwadde mu ddwaliro saagala bya kisiro waliwo bajournalist 6 bakulinze eddakiika 15 yingirayo ate era ogenda kutraininga na reserves. Omanyi kiraabu eba n'ettiimu nga 3 first 11 yaayo nebayo buno bu reserve n'endala ozanya meka zanya maaso nensinga zanya midfield kuba wendabire nnyo mupiira 6 8 awo kwezi mutwale ku training ground tulabe ki kyasobola kwendi kale webali nnyo. Manager yakkiriza bamutwale ku training ground. Njagala mumanyi ddala ki ekibeerawo mu Premier League soccer oba emipiira gyetera okulaba buli lukya.
yakwata ekkubo n'amuleeta eno era bwamutuusa eno n'ayambala yambala bulungi nnyo buli kyeweetaaga kibaawo mu byambalo na biki n'alabiriza nga teri alaba kati alina kahiniheera akasima kwe kunuusaako oli wano owulira otya mutabani bulungi nze bampita mal club coach ye coach wa club badde mukwano gwa Glyn ono yali mukwano gwa Glyn yaleese omuvubuka ono yani omanyi sinze sa nze coach sa yoli coach oba ye mukulu okay jantugende mbutuufu takikkiriza awulira atya n'okutya kizibu kya kukkiriza era mu kaseera kano bwe kwambala kuba ali etonya mujjudde ekisooto ekya buli kkala lodi bamuleesi yagguka mutabani njagala wakati awo okitegedde oli ye Gavin omulaba oyo jayo Edi vaayo bajjayo Edi ono ayingirewo kola ekisinga Malu nga amusindikayo wayi Malu ono falaki avudde Mexico mubeere ejjento gyali yagguka babali nga bw'omanyi omupiira gw'enkuba byebisooto n'asooka n'asoberwa omupiira agunoonya gwafunako muli mutya Glyn waali ku bbali alaba kane kooki mwennyini yajja Delham kidi muwa omupiira ate bali tebagumuwa no bamukuba endobo bade bakagumuwa endobo nemuliirawo kyokka alina okulaga kyalinawo deeta ne bagumuwa yayambazo ne kanzu yali teyeesiimidde amwambazza ekkanzu temayo deeta bagumutemera yamusindika ansula ettale agudde ko kyaliko bbali ku ssimu engwala ku ttaka bamukuba kwegamba mu butuufu n'omupiira tiyaguzannya kiri awo okugjako okufa ebigwo nga bw'omanyi omupiira gw'Ebungereza guli physical biri byabadde agufuna n'asala ekyalo Bugerere yakoma Bugerere yakoma muleke kidio yakube free kick eyo ono agezaako mupangira kubanga amuleese yali kyaliwe baali bakola bonna naye lwakuba oli bamugoba ne bintu si birungi yajja n'atoka ate yaserere banna yono wamugyewa ye bali beewuunya n'okwewuunya Santiago tebyamugendera bulungi Santiago genda onaabeko mbutuufu yawulira yennyini ng'awunze oba omukisa gonna bwe gutyo bwe gwamuyita mu ngalo nga talina impression yonna gy'alaze eri coach mayemu naye bagamba omukisa mpewo yadda ku bbali n'abirowoozaamu mu butuufu bwabyo nga talaba wa bwayinza bitandikira yajja ku mabbali agenda kulengera kooki ono ayogera ne munne oba Glyn yali amuleese era n'amanya kirabika bintu byandebereka okuba ebizibu naye tamanyi oba naddamu ofuna opportunity endala kyagala otegeera kati yandisimanyi Glyn munnaaye amagulu gange tegasobodde kukola bwongo kyebadde bugagamba naye enkya nja kukola bulungi nsuubiza tegenda kubeerayo olwankya Santiago olwaleero lwe lubadde lusooka era lwe lukomye
yingira emmotoka. Bannayiraba yatunula yawunga nga talina kyakkola wazira okuyingira emmotoka mu kaseera. Trials zino ssebo zaabaddeko za kiraabu nnene mu Bungereza, Newcastle United. You know, my father believes people have a place in life. Omanyi kitanga akkiriza okuba ndi abantu babeera n'ekifo mu bulamu. Okola You die, n'olabira famire yo n'ofa. Okiwulira? and it's foolish to think otherwise. Ate kiba kya busiru okulowooza mu ngeri endala. Bino byabadde ajjiddeko ndowooza bya kiralu. Azze n'alabira famire ye n'agikolera mu ngeri esoboka. Yasinga. Twadda ku bbali. Nga bw'omanyi amakiraabu gano amanene gabeera ne pate zitaggwa. Ebyo twabirako mu footballers wives. Kali ak'ebitundu. Mba temukalabanga nako mukeeyune. Glenn Foy this morning. Kali akwale kuba najja n'asinkana maneja wa Kaso. Sorry Namuganza Glenn Foy nzijukira. if I missed all the boring speeches. Misinze speech zonna ezibowa. Speeches. This distraction is. Nze mbadde nkola speech ezo. My calls, I wouldn't be. Ani mune yabadde todda mu masemo gange sandizze wano. Glenn azze. Let's Oyagala ki? Ko ni nsonga ya mwana oli. Munez. Santiago Munez. Yeah, sure. Let's. Oyagala okutuula nti ye. Listen, he's grown up in poverty and hardship. Omanyi akulira mu bwavu ate n'okukola ennyo. Skill. Kati engeri yokka akozesa sikiiru ye ku mupiira. 6,000 miles. Atambudde mayiro 600. Okiwulira okujja wano. Nervous. Yenna abaddemu okutya. Seen mud before. Tazanyirangako mu tosinga lye wamutaddemu. Spend the whole time on your mobile. Okiwulira ate gwe obudde bwonna abadde ku mobile. His ass most. Ani namulabye nga byonna agwa bugwi. Kaseera kasinga. Teyafunye. He took the Naye afunyeyo akaseera kamu ndowooza amulabye bamuwedde omupiira n'ayambaza oli ekkanzu. took it down. Saw it. Ekyo nakirabye. Okiwulira. Looks good. I hear they do you well here. Pulira ano mulya bulungi. Listen, when I was a scout, Omanyi bwe nali scout. I used to spend the whole time on mud, Namalanga obudde bwonna obusinga ku nnaku ezo ez'ebisooto clogging the shite out of each nga neetegereza kwegamba ebisinga byonna byonna. one that'd come along and lift your heart. Naye ali wabawo akaseera ekintu ekiyinza okujja ne kisitula omutima gwo. Kati nga kino Just give him a month. muweeyo wakiri omwezi naye si lunaku lumu lwokka mulundi gumu ate ogambe nti try ewedde nga tosobodde nakwetegereza kulaba kyasobola kukola. Kati nno mwana mulenzi Santiago aba ali ku bbali n'agwako likodi za Luganda. Gayi azannyira Kaso naye ate nga bw'omanyi Abangereza ttiimu ye ne bw'ebanga eddayo tekimuggyaamu mbwadde eri agende mu ndala akuna asigaleyo gyawangula gyawagira. Yakeberakebera bali awo ng'amuwulira akomawo. Ah, she found all my yesterdays. Ozudde ebyange ebyajjayo byonna. Looking. Badde ntunulako butonozi. The scrapbook. Mukazi wange yankolera ekitabo kino. You were a major league player. Tewaŋŋamba nti wali major league player ng'ozanyira ddala mu liigi. Would have liked. Naye saalwawo nnyo. Why? Lwaki? Got an injury. Nafuna injale ku viivi. Strokes were shorter, hair was longer. Didn't make 8 million a year either. Ate yali takola miliyoni 9 omwaka. I mean 8. Heroes. Naye ate mwali bazira. Heroes, even in my father's day when they were any. Yagandi munaye buli muzannyo wa mupiira buli kaseera waaguzannyira nga mulungi abeera muzira. There you go. Jeze yino sobola gyekkiriza eri special nnyo gy'oli. Asigikuwadde kugambye kwambalamu olabe bwe kibeera bw'ofaana ng'oli black and white kwe lwaki mba nyambala. Right. Siraba nsonga. Let's try 'em. Olina omwezi mulamba okugezesa okulaga ki ky'osobola okuzannya. Wangi Better phone your granny again. yamusabiddeyo omwezi mulamba okuprovinga asobole okukakasa nti anaawo kyalinawo. Bannange raba naye mu mwezi ogwo anaabaako ne kyakola anaaleeta impact eneemwagaza okusobola okubeera ng'azannya ne ttiimu ez'amaanyi nga Arsenal nga bamuwa ku mupiira bwe gityo. Katulabe. Training yagenda mu maaso bakola training eyeetaagisa okubeera bboolo omulungi. Oba olina okukola training mipiira balina miyitirivu. Training negenda mu maaso. Santiago mwali olwo training agikola naye nga talina mu reserves. Manyi wabeerawo reserve
Nyalo babeerawo ne bano abasooka katali mu reserve naye ng'akola training. Kati baba badduka kwe kulengera yatunula laba Jenas Alan Shira bakafulu bonna baaliwo ku bbali wali be bali mu Newcastle esookera ddala first 11 yamala lunaku lumu mutabani era olunaku olwo si lwaleero gwe kajjuze. Bali boya bajenasi bashira Alan Shira bonna baddeyo ku mabbali wali yajja eno kirabu eba ne dokita balina okumanya heretheyo yajja ka stethoscope n'ateekako apime ne blood pressure It may be a little high. eyinza okuba waggulu. Why's that? Lwaki? Because you are. Lwakuba gwe munayo nsemberedde nnyo ate nga olina akawuwa kalungi kati blood pressure yange eyinza okuba waggulu. Yamani eri nnomo. You the club doctor? No, I'm not. Gwe club doctor ko nedda nze ndi nurse. Fill in the paperwork. Yeah. Kati kaseera kakujjuza paperwork. A couple of words I did. Naye waliwo ebyannemesezza wano byesaategedde byolina okunyambako. Nga ki? Like what? Nga ki? Like this one here? Nga kino wano. That's cardiovascular, means. Cardiovascular. Kitegeeza olina emitaana ku mutima nti nedda. How about that one? Ate kino. Respiratory. Do Respiratory. your lungs or breathe? Olina omutaana mukussa biki mawuggwe bwe bityo. Do you? Olina? No. Nedda. I step on scales. Naye ng'alinamu asima. Tiyayogera. Yakikweka. Baamukeberera ddala yenna. What's your name? Kuba n'erinnya. That's Harmison. Hamison. I mean your first name. Erisooka. You don't need to know that. Teweetaaga kumanya erisooka. What my star sign is or what I'm doing on Saturday night. Njagala kumbooza kisita gye ndi ekye nnaakola ku lw'omukaaga. Really? I don't like needles. Kati njala kujjako musayiko olinga saagala nnyo mpiso. But you have a tattoo or is it a rub-on transfer? Naye olina ttatu wano. Kugamba otya nti oyagala nnyo mpiso. Ani nali mubayaayi mu gganga. Not anymore. Naye si kyabirimu. There's only 3 ways to get out of a gang. Omanyi waliwo engeri 3 okuva mu buyaayi. My case, Kubwa kyasi kusiba to you. Ow. oba kuvaayo nga bwe navaayo. Sorry, tough guy. Twadde eno. Gutambula. Baamusimula. Ni gwe kiki? Mutana kigwolina. Mwe. Ge yave n'agenda mukuba engwala. Oyinza n'okundwaza wakula otya. How long did they give you? Bakwadde ebbanga ki? Ko ni mwezi. Mwezi? That's not long. Ekyo si kibbanga si ddene. Kuba nze nina emyezi at least 6. What was before this? Nali ne Rovers. Yeah. Bansayininga kuva ku ssomero. Early days. Nnaku zedda. Dengera. That's Gavin. Oye Gavin. Gavin Harris. They just signed him for 8. Bamusayinize miliyoni 8. Bandit today, are we, Jamie? Jamie McGann's 33 unless every other centre-back in the squad breaks his leg and not play for the first team again. Why be so pissed with me? Well, you're the new kid on the block. Yandwaki Bishop annemerako nnyo kuba nigwe kidi omupya ku block. Okitegeera? Wabalawo ekintu ekibaawo. Buli kidi omupya Yes. aba n'ekyenjawulo. Myself included. They play within themselves. Agandi bapuleya abasinga nange kennyini nga bwendi. The weaknesses. Ebiseera ebisinga Great players, the ones with flair, they take risks. abazannyi abo ababeera abayitirivu abatwala risiki babayita mu risiki zonna. Play them. Okibulira? Baba batini. They control the ball doesn't control them. Here. Look at this. Nengerayo. Good jackets on the ball. Kaziringa jaketi 2 mu mupiira. Twadde eno nga bakajjuza balina gym ebambuli kamu konna.
teekako wali akola okugulu kube kugumu. Finish that, son? Omaliza mutabani. Aaron Shearer wajira. Nagambye tuli mu kaso. Gw'ositula wiiti ki? Yateekamu 5. Ono babadde asitula 15. Yenna asitula 5. Ate nga tagawuliramu. Ye musajja kuba endobo n'otodda ku mupiira. There you go. Hey, listen. Oliriza. Could show you the town? Sobola okukulambuza ekibuga bw'oba oyagala. Go clubbing. Tugende tuklabinga ebintu bwe bityo. Women. Babeereyo abakyala. Do I need an ID? Neetaaga identity card. ID? Identity card. Identification? Yeah. Identification tie. How old do you have to be? Myaka emeka gyonna okubaawo okunywa omwenge? 11? 11. Be Bungereza 11. Owuuta. Motoka yagguka. Why Gavini? Uliriza. Bw'oba oyagala autograph sirina budde. Bayita ku Gavini ng'ayingira bano tebavaganye. I've never seen you before. Gwe sikulabangako. I don't go that much. Katonda abali onalengera. Lindako. Nasamison. Ki? You want to come to this club with us? Oyagala okuyingira mu kilabu ennaffe? No way, it's full of Nedda. labness. Ejjudde nnyo bapooza. You going? Mulagawa. The spyglass. Tugenda mu spyglass. Olaba otya tugendeyo ffe tekina tabu. Nansi oli amukolako. Yanda mu spyglass gye yali alaga. Ne munne. Kati n'ono yeegattako. Ne bafuuka bonna. Can you wind this real back? It's real palm oil, isn't it? Spain. No, I'm from LA. Nze nva mu Los Angeles. From Merseyside. Oli ava mu Massachusetts. What are you two doing up here? Mukola ki wano? Look, we play for New. Tuzannyira nnyo kaso. I thought you said PS. Badde wangamba abaplayers baba bazibu bakufuna. Made the reserves yet. Bano tebannatuuka na mu reserve b'olaba. As long as your mind is immediately pet, you're in with it. Mwala yali amanyi bagudde ndowooza ku bali bakafulu. It means don't change. Oli n'amugaa ne mu reserve tebannatuuka abo b'olaba. Oh, the life's only changed just by being here. I grew up on a council estate with a dad on a dole and a mum on a booze. Yandi omanyiza nakula n'ekitange omuzibu ate ne maama ng'anywa. I remember you now. Nkujjukira. The one with the toe. Gwe yalina akagere. You have fungus mind a bit. Gwe walina obugere obuwunya obulwadde. Akawula kagambye kamujjukira. You must see the whole team naked, right? Ndowooza omulimu gwe wali olabye ku ttiimu yonna ngeri bwereere. That was the biggest. Come on, what do you think? Mbuulira kati gwe kikyo ani asinga? Who has the smallest? Oba ani kale asembayo okuba n'ekitono? It must be you, because she can't. Oteeka okuba ng'omanyi kuba gwe Nansi. Tudde eno. N'asala. Kocha ali ku bbali. N'asala. N'asala. Leeta omupiira. Kocha agamba kimusa gaba omupiira. Agala okulaga kochi kyalina. Baamukwata n'omukwata nga tagugabye. Mwana lwaki tos... Munez. Come here. Jangu wano. Kochi yamuyita. Hey lads, over here. Come on, gather round. That's it. Hey man, give me 5 minutes. Mpa eddakiika 5 zokka. Thank you. Weebale. So, Kati when I say go, bwe ŋŋamba genda. I want you to run as fast as you can to the goal. Dduka nnyo ogende butereevu eri ewali ggoolo. Yeah. Okitegedde? Genda. N'adduka. Yakuba omupiira. Gwamusooka mu katimba. Kwekomawo. Kugambye kudduka nnyo. Kweni kale. N'addamu. Era gwamusookayo. Pannayi. Tosobola kudduka. What did you learn? Ki ky'oyize? That you can score from halfway. Nti osobola okuteebera wano. Nedda. That the ball can travel faster than you. Kitegeeza omupiira gusobola okudduka okusinga ggwe. You understand that? Kati olina okuyiga okugaba. Okitegeera? Not a one-man show. Wano tuli unity, tetuli one man show. Erinnya eriri mu maaso lisinga erinnya eriri emabega ku saati. Okitegedde? Erinnya eriri mu maaso erya kiraabu liba lisinga eriri emabega ku saati. Era kyamugamba ali kyafunyeemu
ne bwadduka ate atasobola sooka mupiira kuba gwe gudduka osinga ye n'asikamu twadde eno. This really is the final countdown for Newcastle. Eno final countdown ya Newcastle. And to qualify for Europe. Mizannyo 3 gye gisigaddeyo okulega ndi qualifyinga mu Champions League. Ne balina ogiwangula gyonna okutandika ne kugwa leero. Kale mu kaseera kano bajja mu St James Park. Banaye kisaawe kinene nnyo Bungereza. Takikkiriza. Yajja ne Glen. Well drilled. They certainly are. Ba agent babaayo. Abazannya ba buli kkala. Martin Taylor gy'ali aguweereza. Pira genda mu maaso. Weetegereze. Newcastle erina okugoba. Okulabika ndi ekiika bano bazze balabe. Shearer gy'ali ku pitch. Bannange raba. Wali abagulabira mu makiraabu. Kochi wali ku bbali. Ne gutambula. Baba Yalo n'akasuka. Eno ekkaso ya last season. Chelsea. Allah. Lampard n'atemayo. Gutambula. Anti kale agugudde mu Baba Yalo. Bonna we bali kira amukubye engwala. Tuli ku pitch ddala. Wali wennyini Munezi wali ku bbali alaba. Daba Gallas. Kochi naye ayomba. You have to say that Newcastle haven't yet created one. Newcastle bagamba tena creatingayo Gavin gyali. Ne Gavin omupiira yono gwe bagula miliyoni 8. Omupiira gumulemi. Akyaganya okubeera stade obulungi. Onene waayo baalumizibwa nti neddo yali ku hangover. Gavin anywa nnyo. Ameyobi. This looks quite bad for Newcastle. Birayika bibi nnyo eri Newcastle. Injury, they've already got 7. Tebeetaaga injali endala kuba baafunye eddabala bangi nnyo abali ku injali. It's Gavin Harris who's coming on. Gavin Harris bamugjayo. Injenti ye. What the hell is he thinking about? Ate ki kyakola? You thinking about your German swats? Gavin Harris bamugjayo. Kuba mupiira guganye. Take them down. Only 5 minutes left to play. Still no score. Dakika 5. Still have the upper hand. Chelsea tennateba. Kaso tennaba. Bannange raba. Ne gutambula. Atemayo. Mu katimba. Kluivert yakuba omupiira mu katimba. Patrick Kluivert okuva mu Netherland yasimulayo. Oli akubye omutwe ne gugenda gunywayo. Katwadde eno yagenda n'alaba ku match ku weekend. Era ekyaddira yajja training ennyo kuba yakiraba mbutuufu alina okukola ennyo. Basajja bali baba b'amaanyi. Kocha abayitaayita n'amulengera. Yamutunuulira n'amulaba nga kirabika bambi ayagala. Era akola ekisoboka ennyo asobole okubeera ng'asobola. Maliza training akwata ekkuba okuyita ku bbali. Newcastle ekwatagana ne Manchester. Santiago Munezi kwali ku reserve team. Omanyi kwegamba enkulu bwe ziba zizannya ne reserve eri ziba zikola ki? Zizannya. Okola ki wano? Yajja eri Kannansi kano. Kannansi kano kafuukira ddala kantu ke. N'amawulire amayitirivu ki? The reserve squad. Ndi ku reserve squad. I've only 1 week left on my trial. Kale mbadde mbuza wiiki emu yokka mwezi gugweko ku trial gye bampa. Ne kati laba ntuuse ku reserve. How?
Nindako. Do you play for Newcastle? Ozanyira Newcastle. Wait, signing name, mama. Signing erinnya li wano eno. Ate nga bammanyi bo baba crazy ku bafaani baabwe. Tannamumanya kigenze wala naye kasita amanya nti wakaso asayininge wali. Is your problem with footballers? Naye buzibu ki bonna ku bafutubola yajja abuza kannansi. It's fame I have a problem with. Ani amanyi kwegamba engeri gye banaamanya. He was in a rock band that got Oba kyava ku kitange kuba yali muyimbi mu bandi. I doubt it. I was only 3. Naye n'emyaka ng'esatu gyokka. Point is, someone Ensonga eri nti him. abamu ku bapuleya banzijukiza kitange. Nice, uncomplicated. Dakiika emu aba mulungi ate ekiddirira n'aba mubi. Walk out on the families. Ebiseera ebisinga beefuula bakabina kwegamba ne bagenda baleka n'abaana baabwe n'abakazi. Naye alaga akulwange maama wange ezi yagenda. My father never talks about it. All I remember is Kitange tabyogerako nnyo kyenzijukira drinking. nti maama we yagendera yafuna omuze ogunywa n'okubeera omunyiivu ennyo omusunguwavu. Owulira When we play, kuba tatange nze tandabanga nako nga nzannya mupiira okumanya wa busungu nnyo. love football. Every night after school and Sundays after church, I'd play, and all I hoped was that one day football could be my home. Yagandi buli lunaku natera ng'ozannya. So far to make it happen. Kati wakikola otya okubeera bwekiti okutuuka w'oli. That's the Saints. Ekyo nakubuuza ba Saints bokka bayinza okunnyonnyola. Okibulira? Tell Grandma. Mubuulire. Tudda neri taata. Ambuulire ki? Me llamo Santiago. Santiago yakubye ku ssimu. Se le escuchaba muy feliz. Naye ayogedde nga musanyufu nnyo. Tell him about the game. Mugambe ku muzannyo gw'agenda ozannya. Jugará mañana por la noche. Agenda zannya enkya ekiro. Reserva. Mu reserve tiimu. Después de solo 3 semanas, ese Wiiki 3 tutandike ba fantastic. Yadduka nga mubbi nga tasiibudde wadde. Alwaki mba nfaayo. Taata gwolaba ono wambwa ennyo Kamala. Sit down, pay attention. The dagger's hamstring seems to be holding up, so we're going to give him a run for at least half. Twadde eno. Santiago. Right flank. Ogenda kuyita ku right. Bugger. Manya aliyo oli musazi nnyo. Okibulira? In behind the 2 strikers. And remember, don't let him panic into playing. Temupakuka bwe muba muzannya omupiira ekyo mukijjukire. Ye reserve team egenda okuzannya ne Manchester United. Kati yakwata ku bbali n'ajjayo Kaini Hera. Kagudde. Kati ate oli gayi n'akasotta oli atamumatira. Yakasotta konna n'akaasa. Kyokka gwolaba n'okussa kwe kuba kuzibu nnyo bw'aba tafunyeeko doozi. Yawulira ng'afa naye nga tuwaali kyakkola. Kyokka ate reserve team gy'alina okulagirako wano. Weetegereze. Ne gutambula. Muzannyira eddakiika nga bwe ziba. Newankubadde tebaayo bafaani bangi. Ebanga training nenga ateba match. Kochi yajja yalabe. Era ebiseera ebisinga reserves ezisooka ozannya enkeera. Timu ennene nezizannya. Baamusimula. Yatali stede. Kwegamba teyeetegera okussa kugaanyi. Bano bamulaba. Kikyamu kyekyo kuliko kuli naye simanyi. Santiago bannaye awulira afa. Peter ne bagutema bagumukubyeko ate kwega buli kimu kyonna ne bamukuba engwala n'atandika osika empewo nga tagifuna. Kyokka nno lifale lyamulemesezza ate limuvuma. Mukwano gwe yeebuze ekyo muliko takitegeera. Ndowooza kikimala gweyingirayo. Baalina omusubstitutinga. Yatunula. Agenda okulaba mu butuufu nga yalina ovaayo. Naye nga baataasa mutaase. Yawulira ddala ng'ataasibbwa. Yayita wano awali kooki. Mutunuulira. Oba naye alina ate kisiraani. Omulimu naye omukisa n'ekisiraani biyita byombi. Yadda ku bbali n'abirowooza. Kooki yajja. Niki ekibaddewo?
olumizibwa In the town. oba agenzeeko mu kibuga n'obaala. Is there something you want to tell me, son? Waliwo kintu kyagala okuŋŋamba mutabani. Tasobola mugamba nti asima. Okay. Tabeddera ku ttiimu abaagivuddeko. I don't know, Sandy. Yandisimanyi. You've got the skill. Manyi olina skill. Maybe you don't have the pace or the stamina for the English game. Oba tolina pace na stamina kuzanya English game. You'd be better off playing back in LA. Ojja kubeera bulungi ng'ozzeeyo n'ozanyira mu Los Angeles. Sikulimba. I'm going to have to let you go, son. Ngenda kuleka ogende. Yes? Does Ross live here? Rose, it's for you. Yakwata ekkubo n'ajja eno ng'anoonya Rosie. Are you the young man from LA? Gwe muvubuka omuto okuva mu Los Angeles. Santiago. She'll be down in a minute. Thank you. Can they get you? Agenda kujja nkufunayo ekintu kyonna. Thank you. Rosie gy'abeera kali ka Nancy. Manyi ka Nancy ko yakamatira. We stayed at the Hyatt House on Sunset. They called it the Riot House. Omanyi ffe tuba tubeera ku Right House. And your friends at the Wheat Chief. Aleka naawe. Nice to meet you, Santiago. Kirungi okusinkana Santiago. Kaali kirungi nnyabo. Love that. Erinnya eryo ndyagala. Kenda ggwe. Kage n'omutunuulira ng'ate atunula bulala kyamu ki? Kowe nakulimba. At the physical. Ku fizika eri gye wali onkeberera. I have asthma. Nina asima. Okay, well, have you told Obagambye? I'm glad they wouldn't have Bwe mbagamba So- tebandimpadde na trial. too late. Kati bagambe kati kondi kiri kikerezi kati. They fired me. Bangobye. Sand? Santi. I'm so sorry. Ne ndi sorry nnyo. Bamugobye. I came to say goodbye. Zizeera naawe kusibula. Leaving? Tomorrow. Ogenda ddindi nkya. Why so soon? Lwaki mu bwangu nnyo? I don't belong here if I'm not in the team, Ross. Sisaanidde kubeera wano mba siri ku ttiimu. Team? Osobola ozuula ttiimu endala. Ani munaye Dumb to think I could make this. oba nali musiru kyenkanawo kulowooza ndi kino kisobola okukola. Yes, I've let people down. Ekibi nnyo nina abantu benjiyeeyo. Benjiye besimanyi bendiddayo ne mbagamba nti mbutuufu sente za nneme e Bulaaya. Glenn. Glenn mwennyini jjajjange bonna bonna nja kuba mbayiyeeyo. Players all the time. Kino kituukawo eri abazannyi akaseera konna. Owulira? Part and parcel of the game. Kye kimu ku ntikko oba ku pasi oba ekitereke eky'omuzannyo. Tolowooza ndi bw'oba ozannya obeera happy all the time. Yakatunuulira nga bw'omanyi munaawe okwenywegera. Tekuliko agamba nti obanywegera. Each other. Niba bawo ka attraction force akabeera wakati awo. Kabanga ka centrifugal force kakananga mukwonaganya. Twadde eno. Ye Gavin Harris. Baamugula ono miliyoni 8 naye baaba. Tabangako bulungi. Abeera munaaji atwa sawa 4. Anywa omwenge okwekutula atuuka leeti ku training. Genda otula ku ssaawa nga ono ye awandiise yalekerawo Glen ebbaluwa akwate kuba ateme ayolekera agende kuba kati buli kimu tewakyali kyakkola era bw'atyo kwe kuyingira emmotoka. Todda neeri Glen yasula eno ku mabbali. I can see why they took you off last week. You're shy. Onyene waye ona mukadde yamutunula yanamugaa si gwe kafulu waffe nkirabye lwaki wiiki eri baakuggyako kuba ggwe oli busa bwennyini agenda otuuka eno ng'omupiira baaguliddewo.
bamugana kireka obadde weggala bwami go sisters naye sigwa osoose owayi neetaaga taxi nze Gavin Harris nze Clint Eastwood leka naawe ndi serious yamugana yeetaaga taxi asiranye takikkiriza nga atakimanya n'emmotoka ki kale emmotoka gye baagamba okupiikinga Gavin mwe mwali mwana mulenzi ono amugambye ayitirewo amupiikinga kuba nina okutuuka ku training ground bwangu ddala ng'obudde bukyali taxi yajja omupiikinga sigwe kidi okuva mu Los Angeles ogenda ku training nawe nti nedda ngenda ku station gundi lwaki nakyankalanyiza oninyumiza nga bwe tugenda kati bagenda tutuuka ku training ground nga jamunyumiza story yonna ate ne kidi bw'atuuka yava mbove gwe Gavin Harris oli busa mpulidde All due respect, Gaffer. Mr. Dornell. Kati yajja n'alumba He's making a big mistake. kooki mwennyini manyi engeri gye bamugula sene nnyingi alina se eri kooki yani nzanyeeko naye naye ndaba kikyasobola I mean, technically, azze kwegayirira He's better than you. kyogamba akusinga well, he's in that league. ali mu liigi Last night was he lost his inhaler. He's got asthma. ekiro kyeggulo duli yafiirwa inhela ye alina asima bino bituufu But I try to hide it. anagezaako mukweka Lying is a problem. okulimba mutawaana No. naye asima si mutawaana Medication. mu mupiira tukuba empiso tukuwa eddagala Back home explain this. okiwulira dokita teyakikunnyonnyola I don't have a doctor. sina dokita Got us a free clinic. kyenina ke kakiriniki gye ngenda ne banzijanjaba People keep pleading your case, Munez. All I want to do is prove them wrong. nze kyenjagala kakasa buli kimu kyonna If you give me the chance. bw'oba mpadde omukisa omulala I think you deserve it. osuubira ogugwanako ninkimanyi ngugwana yamugambye nti okulimba bwe buzibu naye asima si buzibu kirungi The dog. genda olabe dokita No condition. oba olire condition yo Report for training. olipotinge ku training Gavin Harris ate yamupangira kati wetegereze Thank you. kochi yamuwaayo chance endala Gavin, gwe ssebo this is a decent thing you did. kino kyekintu ekirungi kyokoze Do what I can. nkola byonna byensobola Now explain why are you kati nnyonnyola discotheque lwaki yambadde ng'agenda mu anjenwa for training? ate oli eddakiika 47 kikerezi layira naye ngene emipiira Premier League United ne Kaso kumwagala amukuba engwala azanye ennaku zino bamujjanjaba refu yafuuwa negutambula n'akubayo mu katimba golo n'enywa Green yali ku bbali ateebye bagwisaawo ono midfield alinga gatuso bannayi akuba ekyo kibi nnyo bamuwa yero wetegereze andi sisita wange wooli oyo ga engeri gyakubye alina sisita wange akumatira agamba nti olinga Antonio Banderas naye bw'omweggala nkusse wano yatandika kukola bukubirire kuba emikisa gigenda ate giddamu okweggula wuno yatandika okuzanya eŋŋoma etoogerekeka yalabbirengera ateeba asala apaasinga Munezi afuuse Munezi
Can't see a thing. kati yaleeta kadokita kano kannansi Step down. kira wansi mpola Oh my God. wano wagenda okubeera Can you believe this? osobola okukkiriza kino A month ago, I said goodbye to the city. omwezi oguwedde mabega nali nsibula ekibuga A contract. okiwulira naye kati nfunye contract nakoze contract How can you afford? n'appointment osobola ogiva affording eno kumba abeeramu ne Gavin Harris Say hello to my friend. bweza ku mukwano gwange No. hello I didn't say you could bring women here. saggambye ndi osobola okuleeta wano abakazi Sorry, shall I go? sorry bambi ngende Just kidding, man. nkyaga Bella, how's it going? ogamba ki kigenda gitya kimukakane kale akaali katidde enkaga abanna Take away pizzas and ladies' niggers. mwambala mulya pizza muzirira ku mpale z'abakyala Yes. esitayiro y'oli Said my ass, remember. hani munaye ataasa obutofali bwange We're professionals. Football is our life. hani munaye tuli ba professional football is our life okitegeera akawungeezi kati olwedde akwataganye n'omusajja alina ssente n'erinnya kati okuyingira tebukyali buzibu yamuleeta mu kiraabu ne bagutema ate babeera bonna yavudde ewa Glen kati abeera ne Gavin Harris muziki guli wano ogutoogerekeka weetegereze Very good offer, but just forget about it. eyo ofe badde nnungi naye kyerabire It's also, and the manager already knows it, doesn't say it. somanyi maneja kyamanyi The players know it. Yeah, it's all bapuleya bakimanyi abazannyi ono ali ku simu dressing room in it enough. era oli gwe bagamba ajja alaba omwana n'akola ki n'agaana abaali wano n'alengera Hey, listen, what's cool and hangs up? All right, mate. All right, base. You, crispy, mate. How are ogamba kigwe Hello, Santi. ki boss Lots to prepare for reserve Saturday. Oi, oi. muziki ne gutaama Hi, how you doing? So, Santi, you got your contract sorted to the end of the season. Do you mind if I ask actually who handled that for you? ani yakwasaganyiza contract Glenn? Glenn Glen Foynt works in a garage, bro. akola mu garagi Yeah, no, he said no. si ddala Wrong, he's a lovely fella. tonfuna mu bukyamu Cracking player, apparently. kwegamba ye kwegamba alina obuzibu ate yali tazannya bulungi Let's see. tamanyi bingi nnyo ku marketinga What does he know about endorsements? ki kyomanyi ku bintu by'okwendoosinga First team, Santi, next season. okubeera ng'omumeesinga oba kubeera ku first team season ejja Crunch. nja kufunira gaapu singa ompanze ne mba agent wo Hey, Pet. owaayi Do you fancy a dance? yagala tuzinemu Watch out, he's a salsa man. oyo mwegendeze salsa man anedda webali kati kano kaagana soba okujja omulaba ate kati kabulira kagamba mbu kaagala kamupromotinge kyokka gayi yakatuusizza wano oli Glen mu kaseera kano yajja mpola mpola n'akuba essimu Hello? halo Santiago? Santiago Bro, what's going on? baaba story kiki ekigenda mu maaso Hey, Papa, Santiago. taata Santiago Digo. agala kwogera naawe ¿De qué no estoy? gayi siriiwo He can't talk right now, okay? asobola kwogera kati munaaye kitaawe yamukoowa No problem, man. ndi wali mutawaana Hey, up, lads! todda ku training Sandy, give him a stretch. Kick me out, didn't you? Bin bagged. I've got my eye on you, Huey. Yeah, I'll see you in the showers, Bobby. What's up? gweki Yeah, just saw the reserve list. ndabye reserve list siriiko siri ku He ttiimu didn't even make the bench. ne ku benchi tompaddeeko lwaki I play where you tell me to play. nzanye woŋŋambye How nzanye you tell me to play. ne nkola bukimu nga bweŋŋambye ko ndi saakugjeeko What are you talking about? kiki kyoyogerako Playing with that lot. In law. ogenda zanya kingi ogenda zanya mu London ku lw'omukaaga
kadde mumpulire. London gy'ogenda ozannyira ku lw'omukaaga ne Bashira ne Gavin. Bannange laba ku luno bamutwala London. Weetegereze nga bw'omanyi London clubs ze bagenda ovashinga era bwe batyo bajja naye nga takikkiriza ndi bamuleesi wadde atandikira ku ntebe bamuleese nga atandikira ku ntebe naye nga bagenze naye baba munemize ku squad era bayingirawo yarabbirengera bagenda zanya na Fulham Rodiski mulabi down their necks. And to make it worse, there is a makeshift look to the Newcastle United lineup today. Newcastle kusinzira ku lineup leero gyerina olw'obuzibu bwa injale Santiago waliwo substitute gwe baleese agenda kuyitibwa oba ayitibwa Santiago Munez. He was discovered playing a park in Los Angeles by Glenn. Ne bagamba ava mu Los Angeles. Midfielder. Glenn Freud yali midfielder wa Newcastle yamuscouting omuleeta. Kati waliwo akabbala wano mu Kaso amaanyi nnyo balabirawo nnyo engoma mpiira gutandika taata wa Lodi n'alabwako ebungereza yensitula n'akwata ekkubo n'ajja era atuuka mu Kaso mu kiraabu kabalajja na kaakano kagenda tula ku budde nga gwe mupiira kyova olaba omupiira gulinga ddiini ebungereza eddiini gye bakkiririzaamu gwatandisedde ati si nnyo owulira otya njakulira bulungi nnyo era nja nakuwona senga tulya pointi ezo essatu ne tuzirya ku Fulham baabali ye Gavin aye gwe n'asala mulungi kwata n'atemayo ku babbali Northern Rock Kaso ne taata ali ku bbali wano alaba mpira ne gutambula ne mutabani we tazannya ali ku ntebe ono baamukuba elbow Francis bamukuba elbow ennene kocha alaba Munezi yambala ali kwegata kikkiriza Munezi gwogendayo but really in the circumstances I don't think he's got much. Ndowooza mukiraba abazannyi gye bava Quite a day. ajja mpola Young man. ayinza okujja mpola ku substitute n'afuna chance eyingirawo naye nga mu butuufu sitole gy'aliko mpanvu nnyo weetegereze ne bw'abanga oluusi abatabadde famous ani ono kumbe taata alaba oyo mutabani wange wangi oyo mutabani wange Santiago nze kitaabwe bw'ateeba ngenda kukugulira omwenge wano yitawo mutabani wo bw'ateeba onywa kunze atandise omwenyumirizaamu n'omwewaaniramu gwe ya disappointinganga ku kikwatagana ku mupiira bannange n'ayingirawo yatunola St James Park nga bw'ogimanyi Gavin waali kyaliwe ne Green ng'adda ku bbali ng'atereera bannange gwe mukisa gwalina okulaga kikyalinawo ngoma n'etambula baabali yasalirawo n'asala bayisituse semberedde goolo baamusimula baamusimulira mu 18 penalty ne bagigaba penalty ne bagigaba azza asala Now watch it if that playboy's kicking it. ono yaga niyewuunyiza nnyo okuba ne bagiwadde playboy omanyi ono tayagadde bumama alina kyanoonya Harris bali ku tensioni bonna bantu ne bwe batyo babeera ku bunkenke mupiira nga kugenda mu maaso yamukuba ekifaananyi n'agenda musimula goolo bannange raba goolo nenywa naye nga Lodi yakuliyetirize chance Munezi kati ngenda kugulira wamma mwana wa Zaara si bwangu nnyo okunywa kati kondi mu Newcastle tunywa essaawa yonna If it ends like this, it will be a happy
agamba kukomekera bwe guti Newcastle ejja kubeera nsanyufu nnyo era kyatuuka nekirabika nti Kaso yagugoba. Webakeko Charles Saman jangu. What did you notice when you won that penalty? Kyoyize bw'ofunye penalty eyo. The goal? Goal. Notice the other two players in a better position than... Wabaddewo baplayer abalala bali mu kifo ekisingako. Bw'otopaasinga olina genda for glory. Okitegedde? Laba no Erickson kochi wa Bungereza nakakirabu ke tuzeemu andi bawangudde bakyali Bungereza. Yamuleeta Gavin aleeso manyi Gavin Kafulu. Hey, Johnny. Why Johnny? Hello. Beckham najja. David Beckham. Amazing, sir. Kulika mna Peter gozanye kubadde muyitirivu. My whole family. Kambe mwennyini. Real Madrid fans. My grand. Mune family yange yagala nnyo Madrid sikulimba. Playing like that. Bonozanya bot. Tomanya na kuluma olizanyirako ne Madrid. See you around. Yakulaba. Nice to meet you. Ye David Beckham. Takikkiriza ne amusinkanye. Hey, sir. Kwe kujja. I just... Abakyawoza nakalaba Beckham nga Zinedine Zidane ne Raul Gonzalez bali wano. ¿Qué haces con él? Bannange raba. Él es el del coche. Yalulaga takikkiriza. Ate nabo bakwatagana mu lulimi andi no Mexico. Yoyo Kafulu Zinedine Zidane. Bannange raba. Mzee wa kazi. Ne bakwateko ne beeyongerayo. Mikwano gyono. Bazze wano balina akamatalisi ke bazze okukola kwe kuyitira mu kirabu wano. Kati Zidane Beckham ne Raul balina matalisi gwe baali bazze okukola. Ensonga lwaki baabakwasa yamanja nti oyongereyo. Nagambe tulaba the goal naye ngoba ne vigero n'ebikyuka bakanga bulijjo. Ne basembera mututte waggulu. Eno gye bayita pate. Harris ng'amuleeta eri entalamuli. Banaye mundeke. Bamusindikayo lwa mpaka. Onaatandika omunasuula ebifaananyi. Abalina obuzibu. Gavin alina ka girlfriend ke kajja ne kamulengera biki byaliko. N'omuziki gwe baali batema ne kataagala mutambala ne kakwata ekkubo ne keeyongerayo. I never know what to say. You wouldn't need to say anything until most of the girl. Ani mine teweetaaga kwogera bingi eri abawala abasinga. Well, naye nina omuwala kale ndowooza nnyinza okuba nnina oba sirina simanyi naye nga nsuubira nagwe nasinkana kondi gwesinkana nga mukisa ono ke kaddemu kooli. Did you and Gavin meet? Party like this. Gwe ne Gavin mwasinkana mutya kondi kupate bwete. Musos, models, football. Baba omanyi obeera ba modo ba footballers we batyo. Don't tell him I've gone. Tomugamba tingenze. You'd notice. Yeye muwala gye nalabika amukooye. Ali amanyi oba osanga yinza otereera naye baaba. Red Pepper. Black Mamba munne yafulumiddemu ono. It was just Manager mbuuza. pulling around at a party and when Ani mune twadde kapate pate. You're an ambassador for this club. Bw'oba otambula oba ambassador wa kiraabu. It is your fault Ensobi yo. yourself to this kind of situation. Kati we-expose nze mu mbeera bw'eti. Muzannyi ki omulala? Yes. Kubanga amawulire gagamba nti abazannyi ba Newcastle babiri babadde ku pate. I can't. Sinje ggo. Ko ndisobola kubuulira. You won't tell me. Oba tojja kumbuulira. Kyokka Gavin naye yagaana omwogera. Rose. I don't know. Ngabo manyi Red Pepper. The one in the sun. Don't read that, lad. Good, and you haven't seen it. Tonna bisoma. Namulaze. Good party, that. Pate erabika abadde mpitirivu. Does his tits feel? Byonna byabadde bya ddala. How it looked. Look, I don't want to talk. Saakyagadde bwe kyadde kifaananako nti saagala tubyogereko. Come visit your friend Jamie while you're here. Okiwulira? He's an examination room B. Kasekiseeke nako kekyanze kaasomye Red Pepper. Hey, sir. Yamugamba ne badde ogenda n'olaba muno Jimmy. What happened, man?
Weki. Got stretched off in it. Is Mu reserve omuzannyo gwe baazannye yafunyeyo enjale. for an MRI scan. Era bamusindise mu sikaani konde ejja kubeera bulungi. Bajja kutereeza. I don't Wazira omulaga okugulu. really bad when Amugamba naye tekijja soboka na bibi nnyo. Kugulu kwange enjale gye nafunye. I skip them salsa lessons. Mpira gwe wafuuse ekizibu. Bambi awulira ayagala kaaba. Kawala kajja. His meniscus is shattered. And there's a tear in the lateral cruciate ligament. Yayiriseemu kugulu kwe. Kitegeeza ki? Can he play again? Anaddamu n'azannya. Not if he wants to walk, no. Bw'aba ayagala otambula talina kuddamu zannya. Okugyako ng'okutambula mu maaso anaakuvaako. Naye omupiira waguvaako. What, he's on? Hey. Todda ne wakyaliwe yamutwala ku pata ezaamuleetera obuzibu. Covering for me, yeah? Weebale kunkavalingira n'otompaayo. Oli kyali wange nnyo. We're even, okay? Toli Oh, kyenkanyi. you no more favors. Sigenda kuddamu kukolera kirala. Okay. Kale. You're screwing up your life. Naye obulamu bwe obukyankalanya mwana. Christina. Bw'otyo wafiirirwa Christina. Konde ajja kudda. Ajja kudda. But she can stand your ass with friends. Tasobola kubeera ng'agumiikiriza mikwano gyo. Picture ends up in the paper. Owulira. We'll have sold it. Omanyi atunze ekifaananyi. Oyo munne yankubye ekifaananyi yakitunze mu red paper. Okiraba? Hey, you think I'm... Abongolooza mikwano gyo. These are probably the best years of our lives. And how long have we... Buno bwe bulamu obusinga mu bulamu bwaffe. Or even less if we get hurt like Jamie. Okiraba? Tuyinza okulumizibwa nga Jemi kati Jemi wuli baamugambye omupiira tagenda guddamu golooza obulamu bunaaba butya. Tomanyi kisobola kutuukawo kaseera konna. Get out. Fuluma. Go and piss off. Fuluma. Hamugobi. Kale. Yayombako naye ng'ensonga gy'ayombera ntuufu. Mu kaseera kano twadde eno. Where's Dad? Daddy aliwa. Los aspersores. Ali eri agenze kukola ku busprinkle. Mugamba Daddy agenze kukola ku busprinkle. Yagenda e Bungereza n'alaba omupiira n'adda. Nendowooza famire yetu yakimanya. Come on, Dad, let's go! Ono agenda okulaba amazzi gayiringita. Dad! Ate Daddy tajja. Nkagendayo kalabe. Kagenda mu motoka ng'ali ku bbali yagudde dda. Era ekyaddirira e Bungereza Glenn yakwate kubo n'asembera. Hey, Glenn. Hey, I meant to go over and explain about that. Ani adayala kunnyonnyola ku mawulire ga red paper ago. Had a call from my way. Yani nfunye essimu okuva ewammwe. Grandmother. Jjajja wankubidde. Olina omukubira. Yajja alabika nayogera ne jjajja. Baagamutuusaako aga kitaawe. Yabikaabiramu ate. Storage. Kitaawe. Ati ataaka. Nabeera bulungi. Mufu. Taata we yafa. Shit. Kaseera kano kirabika alina okugenda okukola ku bya kitaawe na byonna. Ate omuntu abadde afunye ekifo mu ttiimu osanga nga na buli kimu kyandibadde kitereera mpola. Gavin yajja. Yani njogeremuuko naye coach nti listen, I always have a bloke in that picture. I'm shocked. Omayinza tebankuba mu kifaananyi kiri. Thought you should know. Nga tonnamanya It was me that dragged Santi's ass in. nze natwala Santiago ku pata eyo. It's not his scene.
kwegamba si bye bintu byenze nabimukaka byonna kumpi era obuvunanyizibwa bwonna bwalikonze. Boys with big bank accounts. Omanyimu abalenzi abalina akawunti ennene Or excuse for you. lwaki mwefula nnyo ng'abato? You're home? Olina emyaka emeka? 28. 29, I think. Kati balira ddala 29. Around that. Era bwe gityo. The young players should be looking to you. Avuka bano abazannyi abato bandibadde batunuulira mmwe ne balaba ng'example. Ng'oli ku kisaawe sinaki ng'ovudde ne mu kisaawe. Ko nimpulira kyogera boss. Naye nkiraba. Era you're not the first person to say it. Ate si gwe asoose kyogera. Olidde? Twadde eno. Ali wano alinda ntambula emutwala. Agende. Ebirowoozo bye byatandika okujja bingi nnyo okuva kitaawe nga bayingira abakola ki ebiki byonna bwe bityo. Sebo ke kaseera okulinnya kati ennyonyi erina omuzira mu Los Angeles. What the hell are you doing here? Why aren't you on the plane? Gwokola ki wano? Lwaki toli ku nnyonyi? Sitting in the airport. Andi mbadde ntudde ku airport. Nembirowoozaamu. Now I have an excuse. Ali agali kati nina excuse. Your buddies and everybody else, why things didn't work out. Kuba kati buli kimu kyonna. My dad died. Excuse agirina nti omupiira azannya. Kitaawe yafudde ekyokudda eka. I needed an excuse. Yandibadde akikola naye kati aga excuse tagiraba. Olwakitaawe kyamuleetera kyonna okulowooza. Yanzijjako okukkiriza kwange kwonna n'akifuula aspiration. Okitegeera? Kwega inspiration gyandimpadde yonna teyagimpa. Seetaaga excuse yonna. Omuntu yenna asobola okumbulira oba ndi mulungi ekimala yeggwe. Kati gwe sobola kukuviira. Okibulira? Taata afudde, waliwo afunye omukisa aliddayo n'agenda akola ki? N'amaliriza ebiryo banga sizoni eweddeko. Naye agira anoonya ssente. Kuba kati akimanyi bwaddayo ane famire y'ejjajja bonna bajja kuba balinda akasente akava eno. Ate okuddayo eri n'aluzinga position eba n'ekifo kyafunye. Yandi balimu nsonga kudda era kusalawo kwa Katonda ku kyonna ekiriwo. Owulidde? Yakubira jjajja ne jjajja n'amugamba kiryoke. Hey. Me. Ki? So how are you feeling? Kati wulira otya? I never made peace with my dad. Omanyi ffe tetubangako mirembe na taata wange. He never forgave me. Tansonyiwangako. Owulira? Tamulabangako ng'azannya. Ebyo byonna bimuluma. Sent home? I don't know where home is anymore. Yeah, you do. It's green. And it's got a goalpost at each end. Yajja mu kaseera kano n'atandika okupracticinga bayo mpola mpola. Ye buli time gy'aba afunye. Kochi yamulaba. How are you doing? Okola ki? Oli otya? Okay, boss. Ndi okay, boss. Tough thing to lose a father. Kiri tafu okufiirwa kitaawo.
Wana nzijukira Nafiro wange. You should have been here. Niye tolina kuba wano. The groundsman is having a fit. Kuba bagezaako kutereza kisaawe. Owulira? Kugamba Just wanted to see what it felt like. njagadde kubeera nga mmanya bwe kibeera okubeera ku kisaawe. We'll find out Saturday. Ojja zuula ku lw'omukaaga. Now get off the grass. Kati va ku grass. Por favor. Kochi yamugamba agenda zuula ku lw'omukaaga kuba ku Saturday kwali ku squad egenda okuzannya. Naga kyekyo yajja. I'm in the squad for the Liverpool. Ndi mu squad egenda ozannya Liverpool. Okakasa ndi bwe kiri. Ticket then, will you? Yeah. Well done, son. Afunye tiketi nti ddala. Kyekyo mutabani. Good son. First time I saw you, I sent the bill, didn't I, Phil? Nze nasooka okulaba nakyogera. Ate oli akuba eŋŋombe. I owe you, man. Omanja. Remember? Kwata. Za breakfast tewampa zitegedde. Celebrate. Mweddala paundi. Oyise Gavin Harris. Hey, we meet Ali wantu oli. them back in my gaff, yeah? Wala balaba tugenda sooka okulaba tuleke tugende club. Wana ebyabawala nsaaga. Tugenda kulya buli pizza. Awo. We put the top up. My ass is crazy, man. Why, come. Glini yatunulanga bambi. Emikisa gyonna egy'omwana ono yagisumulula. Era mu kaseera kano ku lw'omukaaga ba Reds bayingira okujja osinkana the Tones. Newcastle versing Liverpool. RC Jaze yali yatimbiddwawo dda. Munezi naye weeri. Ate nga si kyekyokka. N'engatto nga weeziri bulungi. Buli kimu kyonna kiba kitegekeddwa. Buli omu aba n'emirimu gye bagikola abagikola ebyo. The next 90 minutes will decide Newcastle's fate. Era nga bagamba eddakiika 20 agaddako ge gasalirawo Newcastle nti oba 26 ejja mu UEFA oba tejja. Naye ng'erina okuzannya naani? Yajja no private box esabwe gye yagulabira. Okay, listen up. Daya waali. Guys, Mu baggayi. Jenas, You know what you have to do. mumanyi ki kye mulina okukola? Mukitegedde? Ekyokukola mukimanyi. Babishikani bonna mwe bali mu Liverpool. The season eri weetegereze. Alabira ddala ekirooto kye kisemberedde. Oba kiringa ekigenda kituukirira mu mpola. Yatunula. now Newcastle are choosing to start with young Santiago Munez. Newcastle esazeewo okuleka n'etandika ne Santiago. And I guess they'll be hoping Mu kabaala muno mwennyini that he served as a substitute. famire yajja. Ne jjajja Guse Bepono omuto baali bagulabira ku bbali mu kabaala. So baamua ku first 11. Mpira ne gutambula. Laba Gerard. Bannange laba. Andy Kali. Ngoma n'etambula. Kiranga bw'omumanyi. He's getting physical. You can feel the determination. Both teams really need this win. I've got an airport ticket for you, Gordon. Can't tell me I'm rushed off my feet. I'll get back there. Omupiira gwatambula. Muveeyo mmwe. Kiri kitya? Dakiika emu ndowooza kati. Well, that's given away by Liverpool.
Liverpool negugaba kiragufunye kiragufunye counter Munezi una ayitawo baba lidaya Harris wuno Munezi n'atemayo Gavin agenda kukuba omutwe mu katimba kyekyo Newcastle etebye Newcastle etebye negutambula Has given the foul. Free kick to Liverpool. And they've taken it quickly. Babali. It's a corner. Corner. Waguru. Bishikani n'abakuba omutwe emwemu bannange raba Bishikani abakubye omutwe emwemu tofudde bano bonna ne bazikira bagusudde agusudde andi kali kabalosi kagufunye kakubayo munda mu katimba 2-1 Liverpool ekulembera 2-1 wetegereze abamujiba abafuna essanyu bitule kabikaayidde Newcastle mu kaseera kabalosi kabakubye eggoolo Liverpool firmly in the driving seat. Liverpool yetwala kati. It's really knocked the stuffing out of the fans. That's a great chance. But Gerrard! Oh, so close. Kataba bongere. Gerrard kataba bongere. Shira n'afiirawo. Ono agufunye. N'asala. Has got some great skill. N'atemayo babali naguweerezaayo Munezi asaze gaba omupiira kocha afa Gavin agusaba n'asala katala gaba omupiira n'agusiba siba omupiira yagukuba Harris n'amuwujja omuliro 2-2 kyekyo 2-2 tuli Bungereza kaba kacunga bulijjo n'agamba kopi tokkirizibwa kujja kukimenya tteeka tulaba the goal bannange raba twogere ku mwana wo twogere ku kibaaba representation ebeere ng'ekolebwa nze ani ensonga lwaki asayininga gyendi It's a great effort this by Newcastle. Gotambudde. But if it stays like this, balosi bamukubye. Liverpool in Europe next season. Only 5 minutes to go now. Newcastle are running out of time. They've got to try and find a winner from Benitez bimusobedde. Negutambula. Agufunye. Babali naweereza gumpe bagumuddiza Gavin n'asala Gavin baamusimula free kick eri ku side ya Kaso mwe kaadi oba lwaki tamwa ready Kaso gwe mukisa gwerina kuba obudde buggwayo era birengera amyobi waali Gavin yalina ogikuba n'agiwoona Munezi Gavin agiwadde Munezi bannange raba Munezi yatunula takikkiriza talabangako opportunity ng'eno naye Kaso agitaasa Kaso agitaasa yasooka n'ajjayo jjajjawe ke yamuwa come on bantu balaba omupiira naye babeera ku tension etoogerekeka
jajja ali wano asaba. Daba bano. Ekyebuuzibwa bwe tuli bakugwa bbaka. Asimulayo mu katimba. Bannange raba. Yagikuba mu katimba. Golo n'enywa. Kyekyo. Ali mayitagana mupiira gonnaye. Mupiira guve nako. Essanyu lyali pitirivu. Muneezi yakola ekitasuubirwa. Bonna bajja. Era birengera. Nagamba kabaka chunga bulijja ate ne kopi abatokkirizibwa kujja ku kiba kimenya tteeka. Bonna busisinkana mu Kids Digital. Oyo muzzukulu wange. Twasinkana kitaawe. Muyinza mutya? Kitaawe yajja nolaba omuzannyo gwa fulamu. Taata ali wano. Only seconds to go. Time almost up. Budde bugenda. Bwe gutyo ne gugwa nga 3-2 Kaso yagugoba yaguwangula. Baali basanyufu. Yali musanyufu nnyo kuba yali omu ku ttiimu yali ewangudde Liverpool. Bannange raba. Why? Someone wants to speak to you. Olwayagala okwogera naawe. Santiago. We saw the game. Omuzannyo tugulabye. Me. Julio nange. No, Glenn's daughter brought us. Glenn muwala we yatuleese. Obadde muyitirivu nnyo. And I want to tell you something. Alina kyayala okubuulira. Your father? Ku kitaawo. Ki? Hey, Glenn! Why? You know when I played against Fulham? Omanyi lwe twazanya Fulham luli? My dad saw the game! Kitange yagulaba omuzannyo bulijjo mmanyi teyalabako. Yalaba nga nzanya bambi. I'm watching you right now! Era nakati akulaba waggulu gy'ali. Kyoba omanya. Zanya nga ng'okimanyi. Kani mbutuufu. Mbutuufu omukisa teguweta. Omukisa teguweta. Kyo yakikakasa nga bwe kyali. Kabaka Chunga bulijjo. Tonaddamu ne tulabagana ku businema obulala mu mpola mweraba.